Wama tutandise video tosubwa video ya lero gwe tomanyi video ya lero kiki kigirimu gwe kyoba okola sharing bushayalinzi ate kisinga kyengendo osembyayo sabalalise kuvadda katuwulira kansoke nzijewo kino security ze tuleete ennaku zino zonna zapamiza Museveni mu mpale n'abagamba bwati mu byogere nze siri ready kugenda mu ICC emyaka gyange tegibonaabonera mu ICC asidi wange waali ensi tegenda kuddamu kundabako yabagambye mukole byonna bye mwetaaga mukole byonna mu byogere nwana kulaba nga tubeerawo mulaba gavumenti yagwa byenzimba bye muzimbulula ensi tegenda kundabako kasita asidi wange waali Museveni yakibagambye nga atuyanye bwati mwe bigambo byetugera simanyi oba mumanyi gundi yabyo naye mwe bamuba temubimanyi newankubadde nga mubimanyi naye katubyogere n'ebitakkirizikika tova ku video ya leero gwe kyoba okola gishayalingi gamba munnaggaji wenjogerera ekina Uganda kye babadde bagenda okuzannya Nakasongola kijje kiggwere simanyi ku Coach Hotel cancelled aba Coach Hotel baakifunye bulungi nnyo era nabategeezezza buli kimu ensi yonna yakitegedde mwebale kubiwandiika Mayiga yakitegedde bonna baabifunye kati wulire ebyolwaleero ekintu ky'okwata Lubongo ya ne Honorable Ssennyonyi n'ababaka n'abantu bannuupu abanene bagambye bwe bati waliwo bye bagenda okyusaamu kiki bagenda okyusaamu Lubongo ya tebagenda mukwata why baagala twekube fekka na fekka bwe baba bagezezzaako okusakisidinga mu bye bateesa bagenda kukwata abaala bonna mu Lubongo ya bamulekewo bawe babloga ba NRM mbu bajje bagambe naye abala bonna nga babakwata Lubongo yaye ne batamukwata Lubongo ya yakwasa banne Lubongo ya yaleeta Kyagulanyi amutandikira ekibiina kati ye Kyagulanyi bamutte aveewo kati ekibiina Lubongo ya kireete Museveni ye yibululire mu Lubongo ya akwate eggwanga nga ye president kati awo ffenna tukikirize tukwata atirale be Lubongo ya tumusanyeewo eyo ye edit gye bakoze mu script yaabwe bwaba wammwe lwaki mwamubya akalulu ka Kampala Central bwaba wammwe ng'akola mirimu gyammwe lwaki temwalangiridde obuwanguzi bw'abantu bwe bamuwadde kubanga yababika entunda ne bamweweera akalulu mwalaali ate mubba kaaki Museveni tukyalina magezi nkugambye abasoma tebalina magezi mwe kambabulire jjo nabagambye senga nabadde Lukwago nabadde sikkiriza bali mwezi okuserebulatinga nabadde ndeetera bannayuganda okunserebulatinga ne mutandika n'okundowoozaako bannange ku lwaki tetukwata asiimwe ne tumuwa obukulembeze bw'eggwanga kubanga asiimwe wano yava ku bwa Lord Mayor ng'atulekedde bali mwezo n'agenda emagere n'atuleetera Kyagulanyi n'amuteekawo lwaki tetumwongera ku ddaala eddala yalinze amalo okugwira ddala atuule mu vvu kata kyalina kitiibwa yagambye bw'ati era kati ke munzigyeko bwa Lord Mayor ngenda kulwanirira omuntu waawe ogenda kulwana nga babakuggyeko ofiisi totulwaniridde ng'oli mu ofiisi naye gwe Lukwago olina amagezi mu mutwe seggona nedda mulina amagezi mu mitwe mulemeddwa okikola nga mulina obuyinza ne ofiisi mulina ready passports kale ate mugenda tulwanirira nga mugende muvuge boda tetukyayagala abasoma muli basiru senga mutupangisa ffe tetwasoma naye Mukama atuwadde amagezi nga nze Lukwago nabadde sikkiriza bali mwezo kucelebratinga wini nga ankubye emimwa no nali nkwata bali mwezo ne muwekane ku mugongo ne mutambuza ekibuga Kampala ne mulaga nti ye munafunze mutambuza kumbe ndi ku masanyalaze ge ne ntuulira agage mwana ne mugamba ne bannange wire yayagaliza bali mwezo kumbe munda akasajja kanzimbye ku mutima kuba kyali mu girasi nkini agenda muli akalulu kati amaze omukuba emimwa mbuka kati banne ngenda kusimba essira ku kulwanira omuntu wa wansi office ezo zibalemesa otulwanirira
abasoma temuyina magezi. Temuyina magezi. Nze nga nze Sseggona ne banzijako kaadi ne bagiwa Walukagga. Nkwata Walukagga ne mutambuza constituency yonna. Ne mulaga abantu ne bagamba ono omwana temumukkiriza mu nkimanyi. Naye n'abayimbi bantu. Ono omwana mumuwe ku lwange. Guno omulembe gw'abaana bano tuguwe. Omwana mumwesige ku lwange nkimanyi temumwagala. Ne nkimuyingizaamu mu bwongo nti ensi ebadde temwagala nze mutunze. Kati ate ali ku Half London. Live His Excellency, the Dogo Nation. His Excellency, Half London of Dogo Nation, mwesonyiwe. Otherwise, ajja kuba emigo bakunyige. Ninze nanditambuza Walukagga nenkomawo ku kitebe nentuula ku kitebe kya Nuupu. Emisango gyonna ne mugireetera nze. Nababuuza Kyagulanyi bw'atunyiiza tumuwaabira wa. Tewali. Kyagulanyi bw'atunyiiza nensooka ntandika okuzimba foramu y'aba elders mu Nuupu. Nga nze Sseggona okuntuukako oyita ku ofiisi ezo okola appointment za okuntuukako wali nga Fathers of NUP. Bannange mwasoma kubuusa nnyonyi temumanyi kugirandinga. Bamaze okukuba emimwa mbwate. Mugenda tulanyina nga babagyeko ofiisi. Kwegamba luli mubadde temufaayo. Waliwo billioni zimukaaga eziyingidde ghetto baziwadde Kuteesa Damulira n'abeeyita ba Depot Commanders. Billioni zimukaaga zaafulumya ekiro za kunoonya His Excellency Kyagulanyi. Abaana ba ghetto musobola ozirya. Mwalabye ejjo olupapula, waliwo olupapula oba lwalabye olupapula kyo olwagize nga lugamba ghetto. Abaana ba ghetto banaasobola okukuba abaana ba system. Ani alabye heading eyo mwagitegedde? Ghetto eneesobola okuwangula aba system. Waliwo abaazaalibwa nga bo babateeseteese okuva buto nga balina bibeera. Kati bato eri ku batalina ku bibeera baagala obbibeera. Waliwo be bateekateeka okubibeera nga balina obbivaamu. Bayibuli egamba ayambako ne gwe bayambako balina okugwa. Bateekateeka Ssemanyo ekitiibwa Sseggona. Ffeeno tetumanyi babitiibwa. Kasita beesiruwaza. Ayambako ne gwe bayamba bonna bagwa. Banki esooka yo yavugudde edda. Bunch of couples. Naye bannange wamma gwe yo bunch yagudde. Kozi wane mwanganyo seka. Menya amateeka ga 2026. Kankabe bamunaye mu mwagala maziga buli ssaawa. Billioni zimukaaga zayingidde mu ghetto. Muzirye musirike. Muzikozesa okujjako abo be balowooza mbu nno babigwanidde. Uganda tulina obulumi bungi. Buli woyita buli muntu alina obulumi bweyongedde. Kakati gwakyali omwana omuto oyinza obutakimanya. Abantu abakulu bakimanyi naddala abazadde. Obulumi obungi bwe busindika omwana n'afuluma.
obulumi obungi bwe busindika omwana okuvaayo. Myezi 9 giba gituuse. Omwana senga yali asindikibwa mu mirembe, senga kizibu kya kuvaayo. Obulumi obungi buli gye bukoma okweyongera, omwana waafulumira. Push on. Musindike as much as possible. In fact, babuyita batya labor pain. Musindike. Okay. Nalabyeko Museveni yalayiza omulamuzi we Omunyarwanda Nzeija. Nabadde njogerako n'abantu abalaba video zange nga balina ebintu kati bye batandise okugatta. Abantu bazzaayo obwonge emabega, abantu bazzaayo obutambi emabega. Baŋŋambye pastor, ekintu kyoyogera kituufu, abo abasajja bateeka buli wantu bambega. Bangaye mu mwaka gwa 2008 oyo omusajja Nzeija, oyo Omunyarwanda oyo gwe batadde kuba Chief Justice, yali legal head of department mu banka ya Finka nga yakatandika ndowooza ebyo ebiseera. Ye yali head of legal department Finka Uganda, gye yatandikira eyo ng'ali n'omusajja omulala gwe bayita Zaddo Kasiimwe, kati ali mu KCC omwo. Yali so yabeera nnyo ne mu biseera bya Jennifer Musisi nga bali mu Finka Uganda. Tebereza omuntu Museveni aleeta empiki nga ajja azisetula. Tebereza Nzeija gye yava ajja amuseetula kati mbw atikidde King. Kati atikidde King eri wali ezunga boodi yonna nga bweyagala. Kati asobola okuwa bbeeyiro oba okugimma, asobola okusalira ogw'okufa oba okulekawo. Nzeija abafinka baŋŋambye yatandikira mu Finka Uganda nga head legal department. Otegedde abo abasajja. Kati kitegeeza era mu Finka era waliyo Kanzeija akalala kati akatambula aka 2040 50. Obwo Obunyarwanda Nyarwanda bwe mulaba eyo obwo tetuddamu kukola n'Abanyarwanda, kikomye leero. Wulira ntandikirewa vidiyo eno, kanjitandikire wano weebadde egenda okusembera, kubanga mpulira kati buli omu agamba kakati ebyo biki byalimu, aleese biki. Nabagambye bye ngenda okusembera ate muli wano muzannya. Shares a video. Now, nababuuzizza ku makya nnyo very early in the morning nabakedde ne mbabuuza bino. Ani amanyi ezimu ku nsonga ezattisoolanya? Ne mbabuuza ani amanyi ekyatta Faaza Lokodo ne bamukomyawo kawungeezi, yatuuka ku kisaawe essaawa nga 10 omulambo gwe. Nze ne Teacher Lumbu yeffe twagubreakinga nti bamukomezaawo mu ggwanga. Ne bamuteeka mu helikopita ne bamuvuga ne bamutwala e Kalamojja ne bamuzika ku ssaawa 12:30. Bagenda okuva ku ntana nga zigenda mu ssaawa 2 ne baziika Lukodo mu kasirise. Waliwo n'abatamanyi Lukodo balowooza yafiira Switzerland. Mumanyi ekyatta Faaza Lukodo n'ayita awo bw'atyo. Mumanyi ekyaleetesa etteeka lya Computer Misuse Act. Mukimanyi?
mumanyi lwaki Balamu bamuwa okubeera minisita w'abaana n'abavubuka? Mukimanyi? Funa ekyokulya n'ekyokunywa obitereke, ogenda kulya ng'ovudde wano. Mumanyi lwaki abasumba bonna bannaddiini ab'obwakabaka bakatikkiro baani, omanyi lwaki buli muntu atuula ne Museveni oba abeera ne Museveni, baminisita ba high ranking officers abaali baliddeko mu State House? Omanyi lwaki buli muntu eyali aliddeko mu State House tasitula mutwe kubaako kyagamba Museveni? Mwenna mwali amazi, era abasumba ne bannaddiini mwali amazi, era mugende muli amazi. Mbagambye ebyokulya mu bijje ku mmeeza mu biteeka eri. Okimanyi nti Museveni awa abantu amaziige? Okimanyi nti Museveni nababuuza mwali muliddeko ewa Museveni ne mulya naye? Mwali muliddeko ne Janet? Mwali mutuddeko ku lujjuliro ne mulya ne Janet ku dayiningi? Mwenna babaliisa amazi. Okimanyi lwaki abaliisa amazi? Tuula. Kayanja, Serwadda, Luwere, mugende muli amazi. Kati ate wensaasirira abasiraamu abali amazi ate agalimu pooko ng'erimu amazi, weewawo Museveni aliisa abantu amazi. Ekyo badde okimanyi? Ng'alaamirizzaako akozeddeko eddagala ly'okumutya, okumugondera n'okubafuula kasasiro, okubafuula empitambi. Mwenna abalabanga mpitambi, ne bw'olibuulira enjiri ennyenje ne zikunkumuka, kyova olaba ffe abatalyanga maziige ffe tusobola okuyimira ne tumugambako. Kyova olaba bwe tumugambako mwe mulaba ng'eggulu ligenda kukuba ensi weewaawo. So Inter-Religious Council mugende muli amazi. Kozi bannaye era mmenya etteeka omulundi ogwokubiri. Weewo waba abasajja bali amazi. Tebaagalya, bagalya. Wulira. Mumanyi lwaki Abasumaali batwala ekisenyi? Mumanyi lwaki Abasumaali abalituli abakinga ovudde ku kyakabano kiri? Omanyi lwaki bali mu mutima gwa Kampala? Funa ekyokulya n'ekyokunywa obiteeke mu firiigi oba mu oveni. Nkubulira abali amaze ewa Museveni. Wulira. Mujjukira essomero eriri mu Western Uganda lye bayita Kanyalyeru n'amasomero amalala agaliyo agaweerera abaana ku bbeeyi eya waggulu ennyo nga ga UPE naye go gali waggulu nnyo ne UCE. Abaana abavaayo nga be bakola emirimu bwe bavaayo babateeka mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo naye batwalayo abaana nga bato. Wulira. Olwatuuka bino Museveni byakola eggwanga Uganda. Muwulire. Tebikkirizikika naye mugenda bitegeera. Bwe mutabitegeere yajja bitegeera. Museveni alina tradition okuva edda. Mujjukira nga nabagamba nti waliwo oba buuza ba midwives bonna mu ggwanga Uganda awali awazaalisa placentas oba omwana ow'emabega, omwana owokubiri, babakuŋŋaanya mu malwaliro ne baba omuntu alina contract eyo ye Kakanda owokubiri yatwala ab'emulago. N'akakyogera omulundi wano gulinga gwakuna genda obuuza abasawo b'emulago. Omwana w'emabega mumanyi omwana oyo gy'alaga ne mu malwaliro gonna genda Entebbe grade B. I'm connected. Entebbe grade B olwaleero njogedde nabo nga nnyina kye nnoonya ne bankakasa bagula abaana abo waliwo abalina contract ba mu gavumenti. Okimanyi nti abaana abo ab'emabega balimu ekirungo
okimanyi nti Museveni agenda myaka 10 okimanyi Museveni ali myaka 10 naye mumanyi ekimutuusizaawo alya placentas ekyo mukiwakanye kasita yakitegedde okimanyi nti Museveni alya placenta okimanyi nti Museveni akalirira zi placenta ezo n'azirya enkalirire n'enjoke kati ekyo mugenda kundi wetinga wanudde munsekerere mumuseke kasita ye Museveni akitegedde okimanyi nti Museveni alya placenta ezo ogenda n'okalaba omwezi ogumu nga enkyo ogenda okukasanga nga kadduka emisinde obulamu bw'omwana omuto obumukuumira mu lubuto obulimu ekyo ekintu Museveni ye tabuyitako okimanyi nti Museveni alya placenta okay ekyo mukiwakanye yajja kukimanya nti nakitegedde kati wulira Museveni okuva edda traditional ze bayina traditions zino ng'akolagana ne Kalimu Hirigi mujjukira omwana eyajja omwana TikTok omukyotale yagamba nti Kalimu Hirigi ayagala abaana abato akwata obwana obuto okimanyi Museveni yeebaka ku bwana obuto okutandikira ku myaka 9 bu virgins yeebaka ku baana abato ba virgins under scheme ey'okulabirira abaana abo ba virgins eri munda eyo bagikola mpola mpola omwana bamutwala abazadde ne babawa bye beetaaga omwana ono n'asomera mu masomero ago agayina facilities ennungi ne services ennungi era akikola ne muhoozi bafuna obudde ne bagenda ne beebaka ku bwana obwo bu virgins abaana abo bwe babeerayo babateekako ennambiro ku mukono ogugemebwako gwe bagema nga batuuseeyo kati Museveni afuna obudde obwebaka ku baana abato ba virgins abeebakako ebiro ng'omwezi gubonese era ekintu kino yakiyingizaamu muhoozi ekyokwebaka ku baana abato n'okulya placenta ez'abakyala kakati abaana bano bwe bagenda bwe babeera eyo ne batandika okkizuula waliwo abaana abadduka nga gundi waliwo abaana abaatoloka ne badduka era abasirikale abavunaanyizibwa ku kukuuma abaana abo bali mu bitundu ebyenjawulo mu Western Uganda mu gundi ez'enjawulo abaana abo badduka kati waliwo abasirikale abaali bavunaanyizibwa ku baana abo bali abasirikale nga 28 era Museveni n'abavunaana naye n'agira n'abagamba nti nno ng'abaana badduse n'abagamba agenda bawa assignment okubasonyiwa bwe bagikola obulungi agenda basonyiwa n'akwata abasajja abo n'abatwala e Congo n'abasuula mu ambush y'Abanyarwanda ne babona ne babamalawo ne bafa ne basaanawo ne bateekawo okugema okw'ekikungo okw'empaka ne bateekawo okugema okw'empaka kyova olaba gwe tebakuwa kugema baana era abantu abagema abaana muba temubamanyi naye ate bakubuuza details oba okugema mu masomero nga banoonya ennambiro eyali ku baana abo era abaana abo bakakwatako abaana 60 ku baana abaddukayo mu eyo skimu bakakwatako abaana 60 be baakazzaayo kyova olaba bajja ne bagema nga okugema kuli forcefully naye ate tebakulanga si kwa Ministry of Education si kwa Ministry of Health tevuddeeyo okukulanga naye ate kwa buwaze era kwa mpaka ne baddamu neera nga batagetinga wakuŋŋaanirwa abaana abangi ne tubabuuza lwaki temugenda mu ssomero
ne mugema abaana ab'omu ssomero gundi ewaka kite mugende waka ne mubasanga eka abaana babasanga ku ssomero ku mpaka ng'anoonya nnambiro eyo gye bateeka ku baana abo ku mukono gwe bagema. Kati ebintu bino aludde ng'abikola ebyokwebaka ku bwana obuto. Ebintu bino Lukodo n'abitegeera, Faaza Lukodo n'abitegeera. Faaza Lukodo bw'afuna ebintu bino n'agenda n'abibuulirako Oulanyah. Ne batandika obbigayagayaamu awo. Museveni n'akimanya. Fayiro ne zijjira. Museveni n'abeera ku bunkenke. Kati katuprovinge answer kati mu mathematics answer ogizayo ku question answer bwe kuwa gundi question answer ebeera ntuufu. Wabeerawo gundi no solvinga nojja ku answer n'ogitestinga neddayo ku question kitegeeze ye namba mu section B ofunye 12 out of 12 oba 25 out of 25. Now katuprovinge ebintu bino. Listen very carefully nga naawe bw'okutte peeni. Okitegedde bulungi? Omwaka gwali gwa 2022 Januari ng'ennaku z'omwezi 29 ne tufuna amawulire g'okufa kwa Father Lukodo. Ennaku z'omwezi 29 Januari omwaka gwa 2022 Father Lukodo n'afa. Nsereko yaleeta etteeka lya Computer Misuse Act February 17 2022. Lukodo yafa ng'ennaku z'omwezi 29 Januari 2022. Nsereko n'aleeta etteeka lya Computer Misuse Act February 17 2022. Oulanyah n'afa mu mwaka ogwo gwennyini ogwa 2022. March. Oulanyah n'afa mu March 2022. Lwaki ebintu ebyo byonna biriwo 2022? Kiki ekyali kigoba Museveni mu 2022? Kiikino. Fayiro zino bwe zifuluma ne zitegerekeka mu bantu abo, obutambi nga bugenda kufuluma ne batuma Nsereko mangu nga yeekwasa mbu abaana ba Nuupu tuvuma abantu ne baleeta etteeka lya Computer Misuse Act kubanga abaana bano bonna bato abatannaba kwetuuka. Nsereko n'ateekamu akawayiro nti okwata omwana omuto vidiyo kukusiba mayisa oba okuwa obukadde 7 penalty. Okutiisatiisa bali abaana ne bazadde baabwe nti senga babireeta omusango ne gibasinga bagenda basiba buwanana ne baddayo mu kisosonkolo nga enfudu. Baawa Nsereko etteeka lireete mangu erya Computer Misuse Act okusobola okuzibirayo emisango egyo. Lukodo ne bamunyaatula mangu nnyo, Oulanyah ne bamunyaatula emisango ne bagituulira. Kati awo ne wasooka ne wabaawo akasirikiriro nga bakyatuleesinga ebintu ne batuleesinga abaana ne babakwata. Awo we wali ennyo okugema abaana okwekikunga awo ne kutandika okw'amaanyi ne bakwatako abaana 62 ne babazaayo ne babatta.
kati ne baddira Balamu ne bamuwa obwa minisita w'abaana n'abavubuka ne bamutuma n'atambula n'akola ku keesi ezo zonna n'ajjayo fayiro zonna ne referensi zonna ze baali balipootinze zonna Balamu n'azikuŋŋaanya n'aziggyayo emisango ne gifa y'ensonga lwaki Balamu okuva lwe yalinnya ku bwa minisita w'abaana n'abavubuka reepu tokyagiwulira reepu tegukyali musango nze mbuuza mu Uganda temukyalimu reepu okimanyi bareepinga abakyala n'abaana abato okyabiwulira ani akola ku ekyo kyekyaleeta Balamu ku bwa minisita bw'abavubuka n'abaana nze nakugamba ebintu ebyange si byankomeredde tandikira ku byenkuwadde onoonyereza ez'akatambi emabega bw'oba olina omwana asomera mu sikiimu za gavumenti ezo nga mwana muwala era bwe bamala okuyita waawo babasuubiza emirimu emirungi kyova olaba aggirawo nga maneja naye nga tamanyi nakuwandiika linnya lye ne bamuteekako gwe omuyambe nga maneja wa gundi simanyi maneja wa banka simanyi human resource bamugagambula obumuli ng'akyali muto n'asirika babikola buli omwezi lwe guboneka era ekintu ekyo kyekyaleeta side effect ya muhoozi okunywa ennyo omwenge kiteeberezebwa okuba nti awo wekiva okunywa ennyo omwenge side effect y'ekyo ekyokuleepinga abaana n'okulya placenta z'abakyala waliwo alina kyabuuza ku nsonga eyo sinnaba ndeeta kibi nnyo kibi ddala bw'owuliriza oyinza okulowooza nti oba ebintu bino banyumyako binyumye bw'oba naddala oli muzadde kikwasa ennaku okuwulira naye ate bwe kiba nga kye kituufu amazima gaba tegeekweka galina okuvaayo tusaasire nnyo abaana baffe tusaasire nnyo emiti emito y'ensonga y'okufugibwa abagwira nga si bannansi kubanga bino bye bakola tebabikola ku baana baabwe babikola ku baana abaffe bannansangwa babaavuwaza nga bwe babagamba nti omwavu afugika bw'obeera omwavu kyokka oyagala obwana bwo busomeko bw'oyagala obwana busome n'owulira pulogulaamu ya gavumenti nti ezza okuyambako abaana oteekwa kubaddusa misinde obatwale basomeko gavumenti ekuyambe baweerere n'olowooza nti bakikola lwa mutima gwe balina ogwagala eggwanga lyabwe so nga ate nabo balina bye beenoonyeza mazima ddala wuliriza omwana wo oli myaka 9 n'agendebwako essajja ekkulu liri mu myaka 10 n'omusobyo n'eritabani lye myaka 5+ bali ku ggwanga balisaanyaawo balitemerako ettaka tukimanyi bulungi ffenna nti emiti emito gye giggumiza ekibira kakati mbuulira nti abaana abo bayise mu mbeera eyo bano abasajja tetumanyi birwadde byabwe kubanga tukimanyi bulungi nti bali ku bidagala mbuulira omwana oyo bw'anawangaala emyaka okuweza 4 oba 5 mu nsi muno ye teebereza buli lwanakirowoozangako ekyamutuusibwako ajja kuzza eby'okumuweerera ku bbali nti nasomako bampeerera mu ssomero eddungi naye ettokya gye bamutaddeko agenda kugirowoolezaako ebyeya n'ebisiibo kubanga abaana tebakikola kyeyagalire bakakibwa omwana ow'emyaka 9 aba talina kyamanyi tasobola kukkiriza oba kugaana wabula laba bimukolwako mukazi wattu n'abirowoozaako ebbanga lyonna olaba kikolebwa nga be bakulembera eggwanga kati teebereza aba bali ku lusegere bwe banaakikola ani anaabagambako kubanga bba bakikola bamanyi ensonga yaabwe lwaki bakikola kitegeeza n'aba bali ku lusegere bababuulira nti kino bw'okikola ebivaamu by'ebibala bye bino kati nabo balina okukikola ku baana be basanze ebbali eno kitegeeza nti eggwanga ligenze teririiko ayamba Kyagulanyi Robert Ssentamu w'aviirayo n'akugamba nti tukwatire wamu tutaase nnyaffe Uganda kubanga abo abaana be bamaama b'enkya naye omwana w'emyaka 8-9 bw'oba ng'omwonoonye ku myaka egyo
ayinza obutafuna mukisa guzaalayo kaana mu nsi muno. Anaabeera atya maama w'enkya? Generation yeddako egenda kuvaawa ng'abaana babakagambula bakyali baana bato nga tebanneetuuka. Kikwasa ennaku, kiruma, n'ebyo byonna tubikwasa Mukama asonyiwe Uganda. Bye bimu ku bitulemezzaako abantu bano nti Mukama twebuza yatwerabira. Ekyamazima tasobola kulaba bikolobera ebyo nga biri mu ggwanga erifaananako nga Uganda n'agiteekako ekisa kye. Waliwo ensi eziri awo nti zo Mukama yazeerabira yazivaako. Ne Uganda etwalibwamu kubanga ebikolobera ebikolebwa bikolebwa abantu abali mu bifo ebinene. Be basamize, be bakwata abaana, be batemu abayiwa omusaayi gwa bannaabwe enkya n'eggulo, be babbi. Kati Mukama lwaki Uganda tagiggyeeko ekisa kye n'agamba nti mwerwaneko mwegagambuleko ekintu kyammwe nze mbavuddemu? Twebuuza lwaki Mukama yatwerabira. Ensonga evaawo wennyini kuba tukulembera.